Wachengerayo nga Obuganda bukyali mu keetereekerero ak'okujaguza emyaka 30 bweddu bukyamasomogi atula ku Namulondo y'abajjajjabe bannaddiini n'abakulembeze mu Buddu batendereza omutanda olw'enkulaakulana gy'atuuseeko mu kiseera ekyo kyamaze ng'alamula Obuganda. Bannaddiini okuli omusumba w'essaza ly'e Masaka Bishop Severus Jumba, omulabirizi wa West Buganda kitaffe mu Katonda Henry Katumba Tamale nga beegatiddwako Pokino Jude Muleke basiimye Kabaka olw'enkulaakulana. Bagamba nti omutanda alumiriddwa nnyo abakyala bafuna obuzibu nga bazaala bwe yasalawo okusindika omutemwa gw'ensimbi eziva mu misinde gy'amazaalibwa okuweebwa eddwaliro ly'abaminsani ekitofu okuyambako mu kujjanjaba abakyala abatawanyizibwa n'endwadde y'okutonya. Eddwaliro ly'ekitovu emirundi ebiri beddu nga lifuna obuyambi obuva mu ssente ezikuŋŋaanyizibwa mu kutambula kuno oba mu misinde egy'amazaalibwa okudduukirira ku kigambo ekyo. Ate ng'oggyeeko ekyo n'endwadde endala zonna zikoleddwako mu ggwanga, sickle cells oba nalubiri, nga ensimbi zino zeeyambisibwa. Bano era basiimye Ssaabasajja olw'okuwoma omutwe mu kulwanyisa Mukenenya ng'akunga abasajja ssaako n'okwenyigira mu nteekateeka ey'okugaba omusaayi. Atukubiriza nnyo okulwanyisa Mukenenya okusaasaana, ate naddala ng'akkaatiriza nti abasajja ffe tulina okukulemberamu mu lutalo luno olw'okulwanyisa Mukenenya. Omusumba Jumba alaze obukulu bw'Obwakabaka n'ennono byagambye nti bibadde musingi munene mu kuyimirizaawo enzikiriza ez'enjawulo. Ne Lubaga wennyini waatudde lwali lubiri lwa Kabaka. Awo nno tufube okulaba nti obukulembeze obw'ennono titubufeebya wabula tubuzimbireko enzikiriza ate n'ebirala byonna bye tuyita ebya modernity. Ye omulabirizi Henry Katumba Tamale ssaako Pokino Jude Matovu bagamba nti Ssaabasajja atumbudde ebyenjigiriza n'okusingira ddala bwe yalagira ssettendekero wa Mutesa University okubeera e Buddu ate nga kunayongeddeko ne Basale ku mitendera egy'enjawulo. Amasomero Ssaabasajja Kabaka agazzizaamu nnyo amaanyi ku mitendera gyonna okuva ku ddala erisooka okutuuka ku university. Era ne wano mu Buddu tulinawo university eya Mutesa wano Royal University. Abaana bagenda ku masaza ne bafuna bursaries ezo ate ne bagenda ne basoma. Mu birala basiimye Ssaabasajja okuteeka essira mu myaka 3 kwe kugatta bannayuganda abali emitalo w'amayanja ko n'enteekateeka ya Mwanyi Terimba. Ekyo nno kiyambye nnyo abali ebunaayira oba emitala w'amayanja okumanya nti nabo Obwakabaka bubafaako. Babawangalira mu kibuga Masaka nga bakulembeddwamu Sipiika Tony Sempijja basiimye Maasomogi olw'eddoboozi ery'omwanguka lyeyogeza ekyaviirako ekibuga Masaka okusoomosebwa okutuuka ku mutendera gwa site. Era nga Masaka tufunyeemu nnyo okufuuka site eddoboozi lyo lyakola. Taata bwe walagira kakati ekibuga Masaka weekiri. Mwekyo bannabuddo bakoze bulungi bwansi ku mbuga nga beetegekera amatikkira ag'omulundi ogwa 30. Yiga George William akulembeddemu enteekateeka eno annyonnyodde nti omulundi guno essira basinze kuliteeka ku miti emito kuba baagala bamanye ebikwata ku bulungi bwansi. Agala abaana abato batunuule basobole okuba nti bayiga kubanga bebakulembeza ab'enkya. Olunaku olwayo olungi nnyo kubanga n'abaana abato balutegedde nti engoma bw'evuga ya mujaguzo eyagwanga mujje ereeta abantu okujja okulongoosa Obwakabaka. Ssaabasajja Kabaka azaatukubiriza okubeera abayonjo. Mu kubeera abayonjo tuba tuwona endwadde eziva ku bukyala. Tukwagaliza amatikkira amalungi etuva tuzze wano okukola obulungi bwansi. Ssaabasajja Kabaka tumwagala nnyo, tuzze wano okulongoosa embuga ye, kituyigiriza okukolera awamu. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino. Awagala Ssaabasajja Kabaka naffe tuli mu keetereekerero nga tulinda okujaguza amatikira era ky'oba olaba olwaleero nga nnyambadde bwenti. Kasooke mpumulemu tukyalina mangi nkomawo tova ku bukedde ne Urban TV.